baba mwandi kubyenzi. Mwandi nvumidde omusajja baba nennaku nennuma. N'ekitatanga kirungi mwandi kivumye ki? Kituwe tukirabeko. Salo nga mulungi. Kituwe kiturabeko. Nakyo kitegeere nti nensi eno. Mwogeddeko n'emmera n'olutiko. Neeyongedde okulumya abalala. Lwaki abawala bandyewaze baserebo? Tebandi beewaze. Wabula buli muntu, buli mukazi alina ekitiibwa leka omusajja oyo akwane. Serebo yakwana Zowena ng'amwagala era amuyina. Era alina okuba ng'asaba nnyo obuwangaazi afe ng'alaba ku mukyala we emyaka nga 4 byaloge bafe. Yadde tekisoboka mu Buganda tulina okufa mu buwangwa bw'ensi. Ti omuntu alina okukola ki? Okufa. Naye omuntu akwanye omukazi ng'amwagala tabaako bwa serebu yadde star. Okitegedde? Olaba nze ntambula abantu bansiima bankubira obusimu obw'enjawulo okuva mu biti ebyenjawulo ku bitiibwa ebyenjawulo naye bwe ntuuka wali mu maka ga Saalo ng'amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa wali waffe tewali bwa serebu. Omusajja ayogera mu Nalongo ogamba ki? Nakusha. Tebigwa teguggwa. Amateeka n'obukwakkulizo birina okugobererwa nti Saalongo bw'abaza amavivi ku ttaka. Baba mwandi kubyenzi. Mwandi nvumidde omusajja baba nennaku nennuma. N'ekitatanga kirungi mwandi kivumye ki? Kituwe tukirabeko. Salo nga mulungi. Kituwe kiturabeko. Nakyo kitegeere nti nensi eno. Mwogeddeko n'emmera n'olutiko. Neeyongedde okulumya abalala. Lwaki abawala bandyewaze baserebo? Tebandi beewaze. Wabula buli muntu, buli mukazi alina ekitiibwa leka omusajja oyo akwane. Serebo yakwana Zowena ng'amwagala era amuyina. Era alina okuba ng'asaba nnyo obuwangaazi afe ng'alaba ku mukyala we emyaka nga 4 byaloge bafe. Yadde tekisoboka mu Buganda tulina okufa mu buwangwa bw'ensi. Ti omuntu alina okukola ki? Okufa. Naye omuntu akwanye omukazi ng'amwagala tabaako bwa serebu yadde star. Okitegedde? Olaba nze ntambula abantu bansiima bankubira obusimu obw'enjawulo okuva mu biti ebyenjawulo ku bitiibwa ebyenjawulo naye bwe ntuuka wali mu maka ga Saalo ng'amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa wali waffe tewali bwa serebu. Omusajja ayogera mu Nalongo ogamba ki? Nakusha. Tebigwa teguggwa. Amateeka n'obukwakkulizo birina okugobererwa nti Saalongo bw'abaza amavivi ku ttaka. Naye oyo gwegombyeko endabika naye ng'ayogera bubi talina mpisa. Kyokka olwana nnyo omuzaalemu omwana kuba alabika buki? Olaba bwe tugenda okuweza abalabika obulungi 9 nga basiru. Kale tubaniriza nnyo wano ku Celeb Jazz nga bulijjo nabasuubiza muno rebrand eno empya egenda kubeeramu ebintu bingi nnyo okutandika n'omwezi gw'okuna ate nga tewali kuzikiza naddala ebintu ebizimba ebyongerako deep analysis okusomesa okuwabula okuyigiriza n'okuba nga ate tuba entertaininga so njala babuuzaako mwena gye musinza okuba nga mutulaba mwebale nnyo abantu b'omu Uganda, East Africa ne world over kuba tulina bakyali baffe bannya tulabira mu nsi ez'enjawulo omuli Dubai, omuli Amsterdam, omuli Germany, UK. Thank you so much okubanga mutulaba bagwe mundu gwo gusoso okulaba genda maaso subscribing egwa gwe mundu gwo gwokubiri ate genda maaso birenga o likinga o sharinga n'ekisinga obukulu commentinga commentinga kituwa naffe ntino obeera olabye ate ne kituwa ki ekyokuzaako naddala mu topics ez'enjawulo. That's why according to demand y'abantu abangi nnyo mbadde musaba Nalongo Kitone ne ngamba Lwaki ne Danzania Ghana najja baweereza ne ngamba onaku leero kamunoonyeekokko mu dubbed program emanyiddwa nga Amaloboozi. Tugenda kuba twogera ku maloboozi mangi nnyo ag'abantu ab'enjawulo naddala mu abalabi bange abandaba ge musinga okuba nga mwagala okuba nga tukubamu tochi mu bintu ebigenda mu maaso naddala mu ggwanga lya Uganda era nga Nalongo Kitone olunaku leero gwe nina ku pano. Osiibye otya? Oli otya? Gyebale, salamu aleikum, Mukama yeebazibwe. Naakusobola ng'ombuza bingi. Yanti munange mbalamusizzaako mwena abatulaba nze Nalongo Kitone nampejja wa Kitone Space and Wine oba nva Nnungi Motors nga olwaleero nsangibwa Mmengo ku Muteesa wano abantu munoonyereza ebbanga ne ngamba muko omusajja kanfukamira amavivi nsaba omusajja nzikirize nveeko ewaka abantu basobole okundaba bate bajja waka nabo buzibu buki bulala
mwebaza Salongo yakkiriza abantu mujje mu ndabe naye ate weewunye bulijjo munnoonya nnyo ate kati nsibyawo ennaku bbiri ndaba temujja mu bungi kundaba nja kweddirayo waabaze neebake bazagamba atya omwami wange mulungi ozimweno naffe gye tuli abasinga manyi bwe bakola bagamba ekikyalo ekyo bakwegombereyo mu kamooli ne batamanya mbuno olwedde Salongo kintu yakiggala dda Salongo ajja kutta omuntu owa Salongo akukkiriza totandika okwogera ebintu bino kubibeeramu nalinga waka kati ng'abantu bajja nnyo okunsaba emirimu ewaka okunnyambako ku mirimu egimu naye abaasinga tewali nekujjako nafunayo omwana omu yali mulenzi nambulira obwetaavu bwe nti ekimutawaanya asoma ate senga we talina bulungi kasente naye abasinga okujja bonna baali bakyala naye abakyala abo buli mukyala yalinanga omwana netandika okwebuuza ebibuuzo mulinga bwe mulagamba nkolerera mwana wange omusajja yalinga mmanyiira nsaagala kummanyiira ne mulagako kati yaleeroza naalemererwa siriiwo kinagenda okulaba nga abantu bajja bangi mu kategole eyo nembeetandika obbabuuza nga bonna bampa ansa etya nimbabuuza kyamu ekyo kikyoyita omusajja okumanyiira nti yayendanga nemmanyiira sebo n'azaala n'ebweru nagenda okulaba nga ebizibu byabwe bifaanagana nembabuuza kati goloza nze gwosaba emirimu bange tayendangako omanyi kyoba ne Salongo alina gye yazaala singa nze nange nanoba gwani yandikuwadde omulimu kale nageza nkobba kansolinga abasinga ne baddayo mu bwangu naye kanalemererwako omwolw'ensonga yali afunye omuvubuka ng'apangisiza akazigo ng'atandise okufuna abavubuka babamuwaanawaana obugambo ate naye oluvannyuma yamala n'addayo ew'omwami mukulu kubanga abavubuka bamusanganga mu kazigo ako ate ngera bwe bavaamu nabo bagenda mu bagirlfriend abaabwe ne mubuuza kati gwe bbaawe yayenda kwemu kati bano boolabirira bo benda kubameka nga ansa tagikola ki tagiina kyekyampaweza Salongo ne musa ne mugamba mpuya ebigambo byonna bigambye ng'abantu bangi naye bankikole ntya kati wali mwemba mita Selector Williams live Uganda yagenda kati America kyali wange nnyo yo Selector nkulamusa anda alaba nnyo ebintu byange njagala nnyo mukwano gwange era menta wange nnyo kuba ensonga lwaki Abanayuganda bayambibwa olwaliro omusajja oyo bwe nafuna ekirowoozo ne mukubira essimu kati olwokuba nti yalinga ndabidde ebbanga ddene nga ndabamu endowooza ejalo nga beera ngamba ne singa ebiga byogamba abakuli okumpi obigamba ensi yonna neekola ki nebitegeera ne mugamba kati nga mbikoze ntya kati nampita andage bwe balina okikola ki saakitegeerawo kwolwo nentandika okirowoozaako kati nennyonnyola Salongo nanzikiriza nengenda Selector nandikoodinga era vidiyo zange zandeeta abantu bano okundaba n'abalala bajje bannoonya zaali za Selector William big up upon yourself nono omusajja kyemwagalako kimu yali ayagaliza simanyi kati gyali oba akyayagaliza bagamba mu America mbu abantu balina ettima kati era y'omutima omulungi ayinza ogusigaza olaba yasobola abayimbi anti abantu bano aba industry eno gyenkuliddemu batono abasiima oba batono abajjukira naye olaba ye abeddewo ebbanga ng'akyabayina kyokka weerijagenda nti bamuyigiriza okutima si kyangu naddala n'emyaka mwali kale Selector William big up upon yourself onokubeera njagala twogerekera ku nsonga zezimu nsonga za mukwano nsonga za kutebenkera mu maka recent week eyewedde wabaddeyo a lot of vulugu mu bayimbi naddala ddala abatayagala kulabirira baana ensonga z'abaana zifuuse ensonga z'abaana mu basereebu tutandikira awo kuba industry eno gibaddemu for a long time abaana bazaalibwa abantu babiri omukazi n'omusajja nze n'abakazi mbanenya lwaki ozaala mu muntu gw'otamanyi bwe luba luzze nga accident olina emyaka emeka egitamanyi nti olubuto baluziyiza ekyokubiri gw'ozaalidde omwana oyo yamukusabye ng'akuwadde ki nti bw'aliba tasobodde kuwa buyambi olitundako ku ebyo byakuwadde oba olikola bizinensi eyo n'olabirira omuki omwana bwowe byonna tolina kyofunye kitegeeza gwe olina okuba nga weesobolamu akatini nga gwe omukazi okuzaala omuki omwana kuba omwana oyo si wa musajja omwana oyo wuwo onyizayo ku mbeera eri nayiko n'omusumba mukama amummuze mirembe pasitayiga nakola n'akayimba omwana wa musajja omwana wa mukazi omwana abawaana omwana mu Buganda abasajja mwakisussaamuko omwana oyo mu Buganda bagamba wa musajja mu bintu bino wammanga mwe mutuuma abaana amannya kyekisooka
omwana omuziro guba gwa musajja. Kyakubiri. Bw'oba otambula ng'oyagala paasipooti y'omwana, kitaawe yalina okuwa ebbaluwa okukola paasipooti y'omwana. Ekyakusatu. Bw'oba ofuluma eggwanga entebe tayitawo nga kitaawe takuwadde ebbaluwa eyo, sinakindi okukubirwako essimu akonfaaminge kyakkiriza omwana wo okufuluma wano. Oyinza okuba nga ebbaluwa yakunnassa. Abasajja mwakuba nnyo. Naye lwaki ŋŋamba nti omwana wa mukazi? Anti omwana atta mukazi. Wabeerayo omusajja afiira muleeba. Naye wabaayo abasajja afiirwa businesses naddala mu biseera by'olubuto bw'omwana. Tebakulimba eyo firimu etali yamasasi tetiisa nnyo. Okumanya omwana aba wa mukazi ebitundu 9 ku 10. Obeera n'omwana oyo okuva nga wa lunaku lumu paka lw'ozaala olubuto nga gw'omusitudde, gw'olina okumuyonsa mpaka lw'ogamba nti kati awaali ategeera kamujje ku maki ku mabeere. Omusajja mu mwaka gumu asobola okuzaala abaana 10 ng'akikola atyo. Teri mukazi afuna mbuto 2 mu mwaka. Omusajja asobola okuzaala abaana abasukka mu muki mu mwaka. Kati kyekiraga nti omwana awuwogwa omukazi. Kubanga ffe omwana atutoolako kinene nnyo. Omwana akutoolako ku ndabika bw'ba teweerabiridde bulungi. Asobola okufuula omuntu. Tulaba nk'omuwala azaala n'omusanga toyagala mutunulako. N'ogaba bannange ye gundi oyo. Kiki ekyamutuukako? Nga yayiika evviivi. Okitegedde? Kati omwana wuwo omukazi andaba. Si wa muki? Si wa musajja. Ebyo bya buwangwa bwaffe butagenda kukyusa. Nezaala omwana w'omuwa obudde kuba osobola obutaddamu kuzaala baana balala 4 okusinziira ku butya bwakulese. Kati kyova oddaabiriza ono gw'omaze okulabako. Naye era kwaffe batukuza tugamba omwana abakazi abaluma mu bisa, omusajja omwana wange bireke atuluma mu nsawo. Abasajja b'ennaku zino abamu waliwo ne waatabaluma, waliwo baataluma mu nsawo, waliwo baataluma wantu wonna, naye nga bwani yalina omutuuma erinnya. Ate wali mu miranga ani gwasinga oluluma? Totegeera kaana gwe. Kwagamba ati nyatuddeyo topika eno ate nnyumira. Nze ngamba omwana wa musajja. Kituufu omwana wa musajja mu buwangwa kubanga tuli Baganda. Naye lwaki omukazi mujjukiza nti omwana wuwe olw'ebyo byatoolekako ng'azaala? Ffe zino sente ze tuluuzinga temuzibala. Abamu temuziruuzinga. Ate era n'osigala nga bino by'olina okufuna nga tata byonna obifunye. Nsobola ofuna omutono otalulabirira n'otanona mu ddwaliro n'otajjanjaba mwana naye ng'ate gwe taata w'omwana. Ngera omwana yeddira muziro gwange nkiwulira. Kati kitegeeza osigala gwe byonna obitisiivinze naye nze ng'omukazi nga tolina kyonnyambye. Naye tekijjaawo kiri nti omwana wa musajja oli olw'okuba teyakujje mu ddwaliro olw'okuba teyakuwadde ssente. Naye gwe omukazi andaba omwana wuwe atya nti byonna ebitokyalinga nga bivudde ku mwana bikosa mukazi. Omukazi yafa, omukazi yakyuka mu ndabika ng'omwana amuyisizza bubi, omukazi yasobola okulemala ku lw'okuzaala nti omwana yamukulidde mu kugulu. Omukazi asobola okufuna ebinzibu bingi ku lw'okuzaala. Kati lwaki oluzinga okulabirira omwana oyo ng'oyinza obutazaako mulala? Anti obuyagala ne taata ajje abeerewo afune obuvunaanyizibwa. Abakyala musooke mufe ku baana bammwe nga temunnayita muntu wa kubiri. Kubanga abaana batukosa nnyo. Abaana batuluma nnyo. Bw'oba omanyi twomusobole bulungi munnaye n'empiso ya famire oba kati yali nnya nakoma okumanya we yali ya 3 eze Uganda. Bagamba naye nti amanye bw'alaba ennaku zino manyi butya nafumbirwa nava ku famire si byabejjukira naye ne bw'ebanga kati ya mutwalo beegi ezo ssente ntono nnyo kuzikuza olubuto. Nze bange nalaba sente ze yayitimula wano eno nali mu special room ennaku 2 ndabanga egyo emitwalo 2 okuziyiza olubuto mitono kuba atamu bazifuna ne bazijjamu. Nate nezijjamu ndowooza nnyingi okusinga eziziyiza akayiso oba empeke. Uzaala nga weeseetinze buki bulungi. Omusajja ne waba tayagala nga gwewulire otuusiza ng'osobola olabirira omwana lufune. Bayido ennaku zino kingi nnyo. Waliwo n'omusajja omwana yaŋŋamba Smith njagala just olumufunise bufunise ebisigadde obindekere. Abakazi emyaka gituyitako nedda njagala olumufunise nga mukazi wo. Lwaki olumufunisa nga si mukazi wo? Nti mu abatukaka osanga awo omuntu n'agamba nze
nze kasita olumpa ebisigadde bindekere awo kuba teguggwa naye nze mpagira omusajja omukazi ali mu maka nga bba wakulaga talina bulungi kasente naye nga gwe weegattagatta olaba osobola okubaako obuyambi bw'otuusa ku mwana wo ofuna olubuto kuba emyaka gikuyitako. Emyaka emituufu egy'omuwala ofuna olubuto gyandibadde nga myaka emeka otandika okukirowoozaako ogambye emyaka giyinza okuyitako? Omuwala otandika n'emyaka aga 2 yandibadde alowooza kuzaala. Omwana yaba tamaze senior 6 18 so yo wamu egy'ebiri awo ogattagattamu yandibadde alowooza okufuna omuntu gw'asobola okubeera naye ku myaka 2 abatakedde nga ndaba n'abasatu mu 5 kukwana nga tali awo nakyeyombekedde oyo aba mu dayinema andi nakyeyombekedde mukyogera bwe nakyeyombekedde ebyo omuntu alina obusobozi obuzimba omuzigo kati abantu bata bannakyepangisiriza nakyepangisa ekigambo kipya nakyepangisiriza kubanga mu Buganda Oluganda olutuufu nakyeyombekedde yoyo omukazi azimbye ennyumba ye n'agibeeramu yekka yaba nakyeyombekedde omutuufu kati nga Shiba kitegedde tulake kwa serebu nakyeyombekedde oyo aba nakyeyombekedde alina obusobozi ekyo ekigambo kya bbeeyi nnyo ssebo nakyeyombekedde soke tukisomeseeko olw'ensonga nti omuntu asobola okupangisa okugula poloti n'azimbamu n'ennyumba nga n'abasajja bamu bibalema tumusaagisa aba ayinamu kasente nakyeyombekedde kigeze kigambo kino mujja abasinga bakijaajamya osanga omuntu muzigo nananko ganze neyombekera oyo aba nakyepangisiriza so oba tolina poloti tolina nnyumba ate togisulamu tolina kyeyombekedde banakyeyombekedde bwabbeeyimuko abantu bakitaputa buki bulala kati tuziyo wali kuba n'abawala abazaala mu basereebu omanyi ennaku zino abawala awalaba nga Smith okozeemu ku linnya alowooza n'obuvunanyizibwa nabo okolaki n'obuvunanyizibwa kyekimu bisere talaba Vanessa yavaayo awo n'atabukira Brunoke olw'obutalabirira mwana si eka asoose mu basereebu okuvaayo abantu banyibaze bavaayo Babi Kyagulanyi Mabegeri yavaayo n'agamba mwenna womanyi ino omwana wa Bobby mukole ki mundeetere tetwalabayo n'omu yazunga anti olaba oyo omukazi nze nalowooza lwakuba nze ndi muganda w'Essembabule nali nfunyemu ekirowoozo nti oba bamuzaala waffe anti ategeera nnyo Babi kyabakazi kye batayagala kuwulira omukazi asobola okuyimira kumakya n'agamba nti oba olina omwana wa Ssaalongo mukole ki mumpe muleete oba bw'aba tayogera naawe jangu nkuyambeko oyogere naye omwana oyo alisiivinga obuyambi obuva ewa kitaawe kuba alinamu akasente tewali nsonga ki omwana oyo tafuna buyambi lwaki tafuna service awo omukazi omulala ngagamba tekisoboka lwaki tekisoboka nga n'oli omwana wuwe funa bulungi kati abakazi abategeera nga Babi Uganda batono nnyo gwe wali okikozeeko nnonya interview zange nabikoze nnyo n'obakoowoola n'obagamba ebyo nabikolakola n'obagamba mubaleete nze ne bwe batabandeetera gwawulira nga bange yakuzaalamu naye nga tosobola mufuna ku ssimu kugamba nga tasobola kufuna buyambi omwana oyo okuva eri Ssaalongo ng'ate akasente tukayina gwe noonya nze jangu wano Emmengo bujjo mbalagira eri ewange Kaopeti kati jangu wano Emmengo kumuteesa wano twogeremu kube ne woofiisi ezirovinga ebizibu biki bingi oŋŋambe Nalongo size kukumanyiira yadde okumalako eddembe lyo naye omwana ono amazima waani wa Ssaalongo oyo omwana alina okukula nga ssanyu bwakula lwa nsonga nti tomanya yayinza oyamba ssanyu mu maaso kituufu yayinza oyamba abaana bange tomanya bwe banaabeera nkya kuba siri Katonda kitegeera so nga ate gwe omukoto gedde kitaawe tamulabiridde kuba atya gwe omukazi w'ewaka gamba Nalongo bw'anaamanya nfudde ayinza okunsuubirawo ne bano n'okumira omusajja mu kweraliikirira n'alema okuyamba abaana be nga bw'alina obbakola ki bw'alina obbayamba ate abaana abatafiiriddwako Mukama abawayo second chance kyava abeera mu maaso okusinga omwana wo ng'agamba Nalongo yatuyisa bubi singa si mukazi oyo taata wange yandibadde abaako byannyamba sagala mbeere mukazi oyo ayeevumu abaana abalala tuliiko ku mukwano lwaki abawala oze mukwano gw'abaserebu guno gyeguli oba teguliyo omuwala yenenenne ow'ekikula ekyenjawulo omuwala anyiranyiramuko omuwala asomyemuko yandigudde mukwano ne serebu singa aba amukwanye ng'amwagala naye abasinga be babakwana bakako okubeera nabo olw'okuba tebaagala bo baagala biri bye balina eri ensi abawala naye nga bo baserebu balina omukwano kwa kati gwobansinga obaluddemukko ebbanka bebe kulu mufumbo mufumbo bebe kulu serebu se serebu
celebrity neggulo nabadde naye era nina kubuuza ne ku kyabakazi okukwata ku masimu g'abasajja kubanga ziwena yaŋŋambye n'agamba n'abakazi mwesonyiwe essimu z'abasajja lwakuba obuzibu obadde obeera Bulaaya kyokka nga ne Bulaaya nkubyeyo nnyo owulira okwestudia omuntu amaanyi mangi nnyo olimba westudiyamukola olumu naye nga abaserebu bano buno bole basangasanga baba baagala bajesa babakozesa bukozesa si baserebu katukigaziye abasajja mmwe mweraba mwagala nnyo ekintu ekipya kyolabyemu awo ogamba omuwala ono ng'akyuse nnyo nandi mukanzeemu tekitegeeza mbu oba olina gy'omutwala lwakuba bemukwana bo balowooza nti baba bakitalo olw'okuba omukwanyeeko nedda toba wakitalo aba alina kyayagala yesi aba alina essasi lyawo lyakokinze ng'ayagala kulipima amaladde wakayeebake tayagala nakumukubira ssimu kumujjukiza mbu yakulabyeko naye ate basereebu bandibadde n'omukwano mungi lwakuba abakazi be basisinkana si balina okusisinkana kikyotegeeza mu kino tinze nalinako mukwano gwange omu nga sereebu naŋŋamba ebigambo ebikwana yabyerabira lwansonga abakazi bebamukola ki bebamukwana naye n'abakazi abamukwana baba tebamwagala baba baagala kino ekintu kye bagamba nti bebekuulu anti bebekuulu si ye bebekuulu ekyo kyekimufuula sita eno mu kuyimba alina amannya ge gali kitabe ge yamuwa sali oyo sali tebamwagala baagala bebekuulu musician ono wakabi bogolako owamasappe kati oyo abakazi gwe bakola ki gwe baagala kati ne bebekuulu oyo golaba muntu lwakuba sereebu naye alina ekibigula tolaba nti seweno oyo mulungi naye alina byataafuna jesi alina ekirungi eki nti ye mukazi awasika abeereki waka bebekuulu yatunu yanagazi weno ono gwe njagala bere mama w'abaana bange tannakuwaze nga yalina abaana bange n'agamba asobola okulizoninga awuliriza namuwasa olw'ebyo byanoonya ng'omusajja omuki omufumbo ne waliwo omuwala gwolaba nze nyina abawala bensanga nali e Dubai nga ntambula ne Saalongo waliwo ekiwala ekinigeria nga kirina ebbina baaba nawe nokyaba notyamu ate nga kyagala nnyo bba wange kyatulagirira twali tubuze nekitulagirira location kati nga kyagala nnyo bba wange nga bafaana aba Nigeria simanyi naye nga nange ŋŋamba nti simanyi Katonda yakola ki lw'omukazi munno gwolaba naawe nootyamu kati abakazi njagala babeere nga bakitegeera nti omuntu yenna sereebu naye muntu olasita asobola naye okulaba ekiwala n'agamba awo kanze nnyo tekitegeeza mbuzi owe naaba mukyayi golowooza Bobi ovaayo n'agamba nti abalina abaana ba Bobi mubaleete yabadde akyogera mbu kubanga Bobi yali mu kigo ozadde ategeeza ki akimanyi era Bobi eyo gyayitira osanga omuntu omulamu akangamu omusaayi guttankana naawo n'owira nga firifeezi n'osanyalala n'akangamu naye tekitegeeza mbu omukazi we aba akoze eki ekyo buli mukazi ali understanding yakisu aba akimanyi sekitegeeza si nsobi y'abasereebu nsobi y'abano abawala beeteganya abasajja baffe kati omanyi abantu emmanja gye bamanjamu Saalongo baaba nakulayo wano ng'oyagala mulaga oba wamulaze n'omulaga oyabadde Futures Band nyina Futures Band ne Saalongo enjawulo yeeruwa Futures Band wa maaso ye mukulu wa bba wange tomanyi nti mu buwangwa namwandu bbawe bwafa eitha mukulu we eiza muganda wa musigaza basobola okukuuma abaana oba namwandu n'agamba teguggwa nze nsigaliddewo katono gwe walaze yaliwa katono ye Futures Band singa Saalongo alinfaako eyo mu myaka nga 40 kubanze ebbanga alina okuwangaala ennyo byonna byakukola olayika obyagala ki ekinansanyusa nga simuyina ndeka munnange yesanyu lyo mu myaka eyo nga 40 awo tuliraba nga Mukama bw'aliba ye gwasose okunzijja kola kuba ate musaba takikola takikolanga ajja kuba koze bubi nnyo ajja kuba nkoze obubi obutagambika kati tuyitula ne nampiima tulaba ffenna tubeera baka Futures Band oba ndiba nkaddiye nnyo so ku Fool's Day owalaze abantu Saalongo si Saalongo omutuufu oyo bamuta Futures Band mu interview zange zonna mutumira ye Wanva Nungi Motors soko mutumire nako wano n'abantu bategeere munno wabafeze siye mutuufu abafeze oyo Futures Band bo bakimanyi
peze ebintu bya Nalongo oyo tebitegeerekeka. future husband nkutumiddeko omwami kansala Dane awe Mashindye musajja wa people power nnyo. Manyi g'abantu bamulabiranga ddala asuubira okudda okwesimbawo ku wa paalamenti. naye abaliyo nga nabo bamaanyi mukko. Anyways, tunabyogerako nga 2026 atuuse. So abawala bano naffe tuli bakazi b'amaanyi sebakalulu Nalongo nja kwesiba Gomesi nkanoonyi mbajjukize nti oyo future husband bijjo gwe mbagamba. naye ofaanana otya mu Gomasi njagala lumu kusangeko gwomanyi muko omusajja nga ndi mu Gomesi ekyo nno kiyombya musawo mbunze ngamba muko omusajja mbu kati bo bakaani kati nze nengamba kati nze mbakole nti nze muko omusajja nze byasimanyi bo bakaani nabo be banaamanya bajja yiyawe bagwa naye nga muko omusajja yenna ndaba olina omusajja njagala okyogeze maanyi kuba kye kigambo ekisinga obunene eri omukyala nti nze gwolaba nze mukyala gundi abamu batya abaswala ate kati bwaba kusaza wafumbirwa waaki soko bambuulize kubanga banna abakazi batwegaana Nalongo gy'omuze golano banneegaanya emirundi buwanana ng'oli muvubuka mulungi lwaki bakwegaana entuuleyo ne ŋŋamba owaayi kansikakkanye guba teguggwa waayi simanyi naye ngeno ebadde eno bansudya ebadde nababuuzaga kitegeeza naawe tewasanga kowawasa kiseewo eno midiya yo si yange tuveeyo tudde wali we tubadde kati bulijjo tugirombe ekitabo sitobanga naawe weetaaga kugenda mu kitabo owaayi enzi yakukyazizza muvuga sipiidi nandikuteeka mu kitabo ky'abanoonya wano nyinabo ekitabo ndi wano ky'abanoonya sinoonya ndi awo ndi contented n'obulamu bwange nakuba abanoonya bange sibateeka mu kamera saagala mawulire gabatawanya nga bwe sisaayo bbawange gasumbuwa naye banne wageziwala oba otya baba mwandikubye nzi mwandivumidde omusajja baba nennaku nennuma n'ekitatanga kirungi mwandikivumye ki kituwe tukirabeko Nalongo mulungi kitulabeko nakyo kitegeere nti nensi eno mwogeddeko nemmera n'olutiko neyongedde okulumya abalala owaayi lwaki abawala bandyewaze basereebu tebandibeewaze wabula buli mukazi alina ekitiibwa leka omusajja oyo yakwane serebu yakwana Zowena ng'amwagala era amuyina era alina okuba ng'asaba nnyo obuwangaazi afe ng'alaba ku mukyala we emyaka nga 4 byalooke bafe yadde tekisoboka mu Buganda tulina okufa mu buwangwa bw'ensi nti omuntu alina okukola ki okufa naye omuntu akwanye omukazi ng'amwagala tabaako bwa serebu yadde star okitegedde olaba nze ntambula abantu bansiima bankubira obusimu obw'enjawulo okuva mu biti ebyenjawulo ku bitiibwa ebyenjawulo naye bwe ntuuka wali maka ga Nalongo amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa wali waffe tewaliwo bwa serebu omusajja ayogera mbu Nalongo ogamba ki nakusha gwe teguggwa amateeka n'obukwakkulizo birina okugobererwa nti Nalongo bw'abaza amavivi ku ttaka n'ebirala ebiringa ebyo kitegeera so leka omuntu oyo akwane ajja kuba asobola okuliza avuganga ebimu ku bintu bye by'omuwendo kuba ye yakwetaaga n'akunoonya ng'akwagadde naye abasinga beetaaga babaafa olw'okuba kati abawala banoonya Nalongo oyo ne mukwatako tayiddayo wa Nalongo ajja kudda olimba ajja kudda kambuuze mu bika nga tutunudde mu bika by'abasajja omuntu abawala balina okwewala oba ebintu kati nga gwaluddemukko mu industry eno bukwakkulizo ki nga bw'ogambye muno terms and conditions apply gwe bukwakkulizo ki bw'ogamba muno omuwala obeera mugezi ebika by'abasajja bano byewale tewasigama nti bika tulina abasajja nga kwana aleswet nagamba nkwagadde naye guggwa naye sikuwasa nze siwasa nina mwe ne mubaagala ne babaagala nga bataano bwekubanga balina essente oyo omusajja byakola naawe osobola obbikola omukazi osobola okwezimbira ennyumba osobola okugula emmotoka n'osigaza akatiibwako ng'omukyala lwaki omuntu akweyambisa mu bugenderevu nga naawe okkiriza gemba mukama nti mpa omwami anasobola okubeera tata w'abaana bange ate bane choice gy'onoonya nze nakula noonya musajja wa black muddugavu kitegedde abasajja abeeru sigamba nti babi ne nakula sibawulira nga teguggwa nga mpuya nnyo omusajja nga nnoonya owobunya mu matama ne nnoonya obunya mu matama n'abula nengamba owabunya oba oganye kansigaze omuddugavu kasa sina choice mbadde na bbiri mba ndi awo Nalongo n'akola ki n'ayingirawo nga kubya ekikalu ali awo n'ogamba y'ono saagaana nnyo waganda emirundi ng'emeka gyalinga eki nengamba naye naye omusajja ono bujjo si gwe nnoonya lwaki nnoonya okunyiiza Katonda nga kati mukama nga n'agamba nti ate namukuwa luli n'omukola ki n'omugoba naye nfuna akasimu
Muka kati yo nakulabako. Nga go mugamba. Kuba yankwana dda. Ne muka kale yo njagala nkulako nkutwaleko out. Tunyumyemu. Ne musamu awo ku musimbi. Mulage nti nze nno gwokwanye. Sireba nabayi desperate taina wakwebaka taina kyakulya you know. Ne muka njagala yeyongera okumanya nga zeeye eri ewuwe ti omukazi gwe nakwanye yeesobola addemu akakaso bayenze gwayagala okuba naki naye naddayo ewuwe nange nantuuse wange naye nagenda ewuwe nankubira enkyana nga nsiimye nnyo weebale nnyo abakazi ekibalwawo kikola ne muganze bwe ntyo ne muganze bwe ntyo awo nga mu makusa oli mu 180 okitegedde ne yeeyongera okukaatiriza nti alabika yenze gwakola ki gwayagala abakazi mulekerawo okubeera abakopi ennyo muze siwa omusajja ssente bw'okuwa omusajja ssente ndisugamanyi simanyi biki omusajja gatona kyomwongerako munnaye nga ye yakuwa atuuka neyeetamwa nalabanga ebintu byotute bingi ate nga naba kyozza kitono anti awo omukazi wagala kanfuna olubuto kitegeera naye mbadde mbasaba bw'obaamu n'akakadde nga bbaawo olaba ayaggayaga kwatako abiri ogamuwe gamusigemu kubanga bo bulina kubatukola ki batuwa ate bayize kano nkuwoze ezango jazizza nekyo twakimanya nti abasajja temusasula era kati omukazi bw'aba akuwoze oli bulungi ate onasasulaani bane bayize kankuwoze waliwo ayagala nga weekubiriza owase musajja bwawasa ekyo tukiveeko waliwo ayagala okumpola nkyagaanye kati kaŋŋambe kale abavubuka abakwenkana omuvubuka biki byafuna nga awasizza olaba omuvubuka bw'owasa ng'onoonyeza omuntu gw'osiimye gw'olaba nti manyi mulina ebintu bibiri mulina be mweyagaliza mukindabikira bulungi bannaye kyanyumye oyo gwe omwagala tulowooza ku baana bo naye noonya omuntu ng'olaba nti bwe muzaalamu abaana bange taabanakuwaze anaabakuza nga muwala wampisa nga ye okusala ku mpisa zakola ki nobeera n'omuntu nga okakamukake bwe kintu osikamusike naye ng'oyagala omuzaalemu omuki omwana kati omwana oyo ani agenda omutendeka anti inamu kino nti wenatambula naye bajja gamba Smith alina ekikazi ekyo eno mu maka tekikolayo teguggwa oyo mutwale ku biiki kuba abakazi abo nabo mu nsi gye balira balina okubeerayo abatafumbirwa ebyaddala nga ye just wamasappena balina okubeerayo kuva dda ne ku bajjajja baffe baaliwo abo bwe bati mutwalako out kutambulamuko naye full stop baaliwo naye omukazi gwe banaabeera naye gwe banaazaalamu abaana alina okuba nga alina by'omwegombako eby'enjawulo era nga yensonga lwaki kuboolayo bonna oyagadde owase oyo kati ebyo by'omwegombako bisabe nnyo mukama nti mukama nsaba omukazi ono muzaalemu omwana ebintu bino abiyigiriza omwana wange kitegeeza abaana ebintu ebiki ebirungi ebimwegombebwako naye oyo gwegombyeko endabika naye ng'ayogera bubi talina mpisa kyokka olwana nnyo omuzaalemu omwana kuba alabika buki olaba bwe tugenda okuweza abalabika obulungi 9 nga basiru kufuna bulungi bawasa omuntu alina ebirungi byoyagala bisigale mu baana bo tufunyemuko ku bintu omuntu omyandiyagadde byanditunidde nga wasa omukazi oba ng'agenda okunoonya omukazi w'okuwasa emigaso gy'abavubuka bawase kuba njagala muwase omuvubuka bw'abeera mu muzigo gwe nerwa talina ssente asobola okwenda kuba mu baana abangi bakyaza oba bamukwatibwa ekisa kwolongera naye abadde bowad oba alina abamunyiza n'agamba kaŋŋende gy'oli nti gyendi kanzije neguggwa niye omuvubuka eyawasa bw'aba tannafuna ssente asobola kwenda kuba aba n'obuvunaanyizibwa bamubanja lenti ate mubanja ng'omukazi we gwayagala ennyo awulira aba ali awo ng'omuwala afunye olubuto alandise obuvunaanyizibwa bwa taata kati bw'aba mukozi nnyo olw'okuba alina abantu bano balowooza okukolerera kisobola omuyamba okukyusa obulamu bwe mu sipiidi kuba aba akola nnyo n'ebibadde byayonooneramu ssente atandika obyesala kagamba nyinamu ebiri nandigenze mu kapapula naye ateeka mukazi bw'anaasaba amata g'omwana gasigayina olwandika okufuna abantu b'oswalirako ng'oli nabo muki mu nnyumba olwandika okufuna okwebanja mulimu ggwe abadde yeebaka ennyo n'ogamba kasanyina mwezi ekikomando olwo olinawo noono sanyu asimbula omulanga nayakabye tosobola nakwebaka olwandika okugamba nandibase naye maama sanyu bw'anaasimbula omulanga talina mata n'amuwaaki n'oyimuka olaba bwe kikuwaliza okunoonya omulimu n'okukola ennyo kubanga olina abantu bolowoozaako ewakaawo ate kikukendeeza ne ku bwamalayo obususse kuba abavubuka mmwe abawuula emizigo gibawaga egyo mwina n'akamanyiro mbu tojja nga tonkubidde essimu olw'ensonga tolina oyo yekka ate lwaki oba ojja nga tonkubidde wabawuwo anti olw'ensonga toli wiringi kuba n'oyo omuntu anedoyinza okujja neotansangayo nedda Mukwano lwaki olumya transport atali wuwo era ojja zinsaba
naku zino wajja ne notamulipa temba mukyakwana ku bakazi abasaba transport nga muli mabega nnyo awaayi kibozibozi kizunga eyo nti omuntu ajja boolina omumulipayo nga ddene niwe atakusabye kiri mu DNA y'abasajja okulipa obwo obugambo bwammwe bonera ojjawo tisi mukulipa kirala mwolumala okubalipa ng'omuwaayo ebirimbwa atambulewo kale nekyo kyandibadde kirungi oba osiimye nga olusiza obadde oyinamu naye omukazi gw'okubira essimu nagamba sooka ompeze transport nzijja oba okwana waati mugobe ate tasobola kwetuusa wooli aba akwagala ddi akabavubuka mukawulire biribaawo mugobe aba akwagala ddi ayinza okuba nga talinamu olaba ne mwana muto ng'ali waabwe osobola kula transport yamutuusa wooli Mukwano mullo ekyo nkubuulira mazima ng'akwagala naye gwe weesibako ajja kusaba transport kuba tewalisonga kyakussaamu ebintu bimeka aleete ensujju atatekemu ne ssente ze ndeka ayinza okuba nga ze nga taleze ensujju azekulabako bulabe tekisoboka ng'oli mulwadde oli mulamu kulabayo kafirimu kamu bubiri ngewazabire waabwe teziggwa ayinza okuba nga ayagala kuzanga kukutteko mu mukono bwe badubayi masamba manyi nnyo abasoma nga mweso gwa naye nga ba abakazi abasaba transport awo muveewo kitegeeza abakiipu nnyo omukazi abakiipu nnyo ate bwayinza okuba nga nazaazina naye nga sigwe gwalina okweteeramu akasente mukitegeera kitegeeza ne bwonamuwasa ajja kubanga ebibye biba bibye gwe tomanyi maka gatakulakulana nga mukazi nga tivi bweggwako tasobola gisasula amasanyalaze tasobola gassaako tasobola gulira mwana pampa naye nga tivi yagiraba teri musajja yasiba waka ne buziba ne bukya ng'alaba tivi noba osibeera tivi yagiraba pampa mwana we butamufukira masanyalaze butamusanga mu nzikiza tasobola kusako yadde linti ezi otuuke nga bayakakalo bayambeko baguliraga n'ababeezaawo kati abo abantu beba bagenda okukusaba nga transport lwansonga ali serefisi ye ebyo biba biki biba bibye yalowooza mugwe okubeera naawe alina kyamaanyi nnyo kyakugattako kitegeera so omukazi anaakulaakulanya yoyo asobola okutoolayo 10 n'abaako kyagula ewaka kikulaga nti singa anaaba ayinamu akasente ajja kuyambako kuba mulowooza abakazi twakisomawo nti abasajja be balina okukola buli kimu kitegeera so nga omusajja okuba n'obuvunanyizibwa kirungi nnyo naye okuba n'omuntu asobola okuyambako kyekisinga kyekisinga obulungi so emigaso nga tumanyiza emigaso gy'omuntu okuwasa nga obudde bukyali olinayo obulamu oyagala tugamba abavubuka bajja kuwona nnyo obulwadde abavubuka abo bambale kondomu baleme kubanga bano benalabidde ku lisiti mulumbe omuwala mu muvume kugambye walya tewalya okitegeera kankubuuza walya tewalya nze Salongo bakyogera teyanfumba nayinza okuba nalya ne lisiti yaleese obuzibu muganda wange ku papa nze abavubuka munneewuunyisa mukimanyi nti nno mutya nnyo abaana abatali bammwe ne mubatwala ne ku DNA nene mutafaayo nnyo kwagala bulamu bwammwe okitegedde oli naatuuka n'okugamba maama ntumye results nga maama ali Buganda temufaayo nnyo kwagala bulamu bwammwe kugamba nti ono gwe neebakako yaani setasi yeere kino omubakako n'omwokya n'ojjamu esasi kyokka bw'omaliriza n'ogamba ate nze nyina okulola omwana ku DNA mukoleki mukebezi kyogamba otya nnyo omwana ono okulya esente z'okusinga gwe okubeera omulamu kibuuzo no kyamaanyi asinga twatera nnyo kitunuulira otya mwana okusinga gwe okubeera omuki obulamu badubayi master muli feeke nnyo bali feeke bagambe bali feeke nnyo naye lisiti ebane yale mulimu ne baserebu bakyali bange benalabye ng'emitima gibeewanise lwaki gibeewanika nga baasanyuka ako ge magoba g'okulya ekibuuzo kyabadde nti eki walya tewalya omwana nga kyababuuza maama yantumye manya nalya nyina n'essanyu wano wa myezi 2 gwe nno kalekaleko mulimu oli gwewaza nagamba maama yantumye results naye kyanyumidde yamaliriza naye agenze ku embassy ne bamukebera nalyoka atowolokoka yazitulaze tetumanyi oba ntuufu asi ntuufu naye yazitulaze abo nno badubayi master nga beekebera balina obukebera wano nze nyina mukwano gwange Emma agenda nabo eyo Dubai nyina ne mukwano gwange amuyita Umar nyinayo bangi bekebera balina obukebera babutwala mu nsawo akusooka ku bakolayo eddwaliro lyabwe ery'e Uganda ye Umar omufumbo naye bali abasigadde simanyi banabo bafumbo naye Emma si mufumbo Emma akyali Dubai master nnyo nkyagezaako mubuulirira tulabe so Uganda yogedde kukulaakulana yogedde ku birwadde
neyogera ne ku ekira kibadde ki emigaso gy'okuwasanga obudde bukyali kikuyamba okwetegeka naba omuntu aganya okulaakulana nga awasizza mangu kitegeeza ate aba yandibadde bubi nnyo singa teyawasa mangu nadde nina ekibuzo kyange kyenkubuuza kiwange kyogenda okuddako nga tumaze biki byewantunuulidde maye ogaye tuwase mangu nebiki byewantunuulidde nogamba owaayo ono mulabamu kino nekino nekino tonadde nga ebisookerwako nga tonagenda mbiri byamaanyi nnyo tino simala laavu feeling zinkubye biki bikikuba buli omaaso ofuna feeling naye biki byogamba muno omuvubuka obuli mugenda kwasa budde bukyali ensonga nga nnya zino olina ozikonsidalinga ebyanditandikiddwako yandibadde mukazi gw'okwana ayogera atya ng'oyogera naye kuba omukazi kyajjuza ku mutima kyafulumye ekituba ku mutima ffe kyetwogera tetumulinga basajja amwe mutulimba ebintu bingi ze nabirako ne mukwano gwange okumala emyaka 2 nga mmanyi tayogera naye nga bw'ava wendi n'agenda eri mu bato banne ng'akalakata oluboozi nga bagamba oyo wuma lwayogera nnyo tasoboka naawe nga nze mumanyi ng'omwana nga ow'empisa omusirise kati abasajja bola abazibu nnyo aba asobola okuputendikira kunze atali mukazi we nembeera nga mumanyi ku sayidi ndala kati gooza gwakwana mumanyidde mu sayidi ki kitegeeza naye nagye yamuguza muli bazibu nnyo omuntu ayinza bategeera mangu nga teyewadde budde bukola ki bumala naye ate amaka aganaatereera omukazi yalina okubeera ategeere nnyo okusinga bbaawe mu ngeri ki nno siga nti okutegeera mu magezi omukazi alina okuba nga ategeera nnyo ebitambuza amaka okusinga ani kagamba research omukazi alina okukola ennyo olw'ensonga nti omukazi ateredde asobola okutereeza omusajja atateredde lwansonga nti aba amanyi nti bw'akola kino sijja kwereega naye bw'akola kino nyina kumuwaamu budde bwe buti bw'akola kino bakikola bwe bati kati ono omukazi bw'aba tateredde nga naawe toteredde kwe kuyomba okutagwa waka okulwanagana mwesisa ebitogi lwansonga nti wali mu nnyumba omuntu ateredde n'atya n'omu kyobalaba nze nsinga kugamba bakazi yes nwana nnyo okubagamba bye mwagala nabutya bwe balina okubitambuliramu lwansonga nti bw'anaategeera nti abusajja kino bakikola bwe bati Nalongo kati nze kankole bwe nti nsirike ngula amaka gakola ki gatambula ogenda okulaba nga ogwo omuze gwali kumalako emirembe nga gumutamye takyagukola nkufuna ngugamba ogwo kati nguwangudde kati yayize guno nga nagwo tugusalira amagezi so ekisooka enjogera y'omukazi ekyo kikulu nnyo n'embeera ze kyekitandikirwako kino omuntu ayinza kiraba mu bbanga nga ki iyo omukazi lw'omukwanye muweyo essaawa ezi 2 ogenda ntegeera nti omukazi tategeera ono waakulya chipusi na biiki ono waakubeera naye kyangu kyakwawula kamwe temulina budde bubyawula kuba omuwala omukwana n'omugamba gyebaleko nyambadde nagamba oŋŋamba ki obadde ogamba ki ndi levo zenze n'akuvumaavuma ebivumo ng'olinga gotidde omuki ate ffe abo betwagala tugamba bayeeyisaako bagamba omukazi abaye nono ize kamiz tuba tugamba tebakugamba mbu omuntu owakabi atambula avuma abantu mu kkubo nedda oyo manya bamukuza bubi omuwala omutuufu bamuyimiza ne bwaba byomugambye tabyagala ayimirira nagamba wanjise n'omugamba nagamba mukwano mbiwulire ne sijja kukola ki sijja sobola abakoze n'agenda tulaba wenjawulo n'oli agambye bamanyi g'omanyiira mulabe amapale okitegedde mulabe obusaati awo bamaze okulaba enkuza y'omwana ono obwakabi si kuyomba n'abantu obusi bwe bwakabi kitegeera senjogera y'omukazi kikulu nnyo okusooka n'enneeyisaayo ekyokubiri bw'omala okukwana omukazi oyo omaze omugamba ebigambo byo teri agenda kukkiririzaawo oyo manya abadde desperate nnyo ali nawe era muleke bwakkiririzaawo mulimu ono nga mwenna mwekuba dda Nalongo tubadde mu industry y'emu nze bba wange yankuba ebbanga ddene atonna mutwala out nga byaŋŋamba mpulira byeyo byenjagala naye nga nyina okwerekeramu kali akobwa star akobwa big woman okitegeera naye nga sirwawo nnyo kukkiriza era saalwawo nnyo sajja yeekyusizaawo n'akyusa mu pulogulaamu ze kuba abasajja okukwana kitegeeza ku spendinga akati nze ate ntandika okwekubya ono agenda okwonoona omusimbi ngamba yange wa Nalongo okukkiriza abasajja abalungi tebabufunika omuntu yentutte ebbanga nga ki okukkiriza omusajja tekiriiko bbanga badde mayinza okugamba omuntu omubi ne bwomala emyaka egi ng'okyamwetegereza lazima asobola okulwana n'akugumiikiriza mpaka nakukola kiri ekimuli ku mutima okitegedde wabula gwe obudde bwonna bw'owuliriramu nti omuntu ono byakugamba obitegedde bigezeeko oba kuba lwagambye eriwo obiwulidde kigezeeko
naye lwa lunaku lumu kwabasajja tutokomoka omugambo tulaba nk'omukazi gwe baze mu bbala nga tanobangako nga kitegeeza ensi yali emukubye ennyo nga byonna abikoze anoonya musajja amukola ki amuteeka waka amuwasa ne bamujja mu muzikiti n'afuuka omuzikiti ne bamujja mu kyaki nga muzibu nnyo nogaa katonda wange abatuufu bali luddawa okitegedde naye n'olingira ekibaala n'ojjayo omuntu omutuufu fena tumanyi wakola ki wabula omusajja oyo woowuliridde ng'ebintu byakugamba obiwulira try it okitegedde gwe omusajja ndaba oyo omukazi gw'olaba n'olaba ng'alina bino wammanga ayogera bulungi akugamba ebigambo ebirina amakulu alizoninga bulungi takugamba kiraabu chipusi na nkoko kati ontwala ddi egindi omukazi atakuzimbe eva bagamba ebintu ebikwawukanya ne ssente zo buli lwaba n'ekirowoozo kyaleeta kiba kikwawukanya ne ssente yo naye nga kikwawukanya nayo ng'egenda kukola ki mugenda ginywamu bbiya kuwulira omukazi anakuzimba leka akugamba ebigambo ebigenda okukwawukanya ne ssente zo nga mugenda okugula poloti gy'onaalabako nga mugenda ozimba ennyumba gy'onaasulamu nga mugenda okukola ebintu ebirina value ku bulamu bwatandikawo bizinensi so si ebyo ebiggwawo kwolwo oluki njagala iphone njagala wooki simanyi biki njagala bino oyina musingi kigwakwata iphone oyina sente mmeka ku akawunti mwana gamba notandika ogikolera n'olyanga ne tolina yadde miliyoni 10 mu bulamu bwo n'oyagala iphone ate bagala zino zi Pro Max ezakaje zembi miliyoni 5 mu toli wase kukwata yadde ka iphone 6 oyagala Pro Max n'olira ng'olunaku simanyi bwe ngenda kubuulirira ggwanga lino naye gwe mulimo nagwewa bayizayo gavumenti njikubira omulanga empa ekifo ekinene ennyo kuba njagala ewantu nga wagazi gufunga kyawo mu minisitule oya agenda saagala ebyonze byakwesimbawo wabula njagala banfunira ekifo mu Uganda wano mu Kampala nga hoolo obanga maka nga abakazi bajja ne mbabuulirira nga bantekene ku musaala peroolo nga bansasulira bangulira amafuta ne zunge ng'obabuulirira anga nva wange kujjawo we baba banfunidde amafuta gaffe togonoone ndabe nga mwana nnyo okumala banga alinamu ssente semuka omusajja neyagala kuba banga alinamu ssente ne bino byenkola byansi yange kyova njagala gavumenti ekintu ekyo ekikole kwano wendi omuzira kisa yampawo woofiisi eno gyolaba saagipangisa naye watono okusinza ku bizibu abantu byebakola ki byebalina nja kubira gavumenti omulanga ndabe nga enkolera ekintu ekinene ekiyamba ku baana b'eggwanga lino tulina abaana abawala nga tebalina kyebamanyi mu nsi nga maama we ebigambo ebyo byawulira byansonyi eri omwana we talina bwajja bimugamba ne tweyongera okufuna omusingi gw'abaana abawala toli bateeketeeke buki nga ne basenga abandi bagambye ebigambo babagamba kwebaka n'abantu tebamugamba muntu obeerawo otya n'omuntu mu bulamu bw'olina okwegendereza omuntu bw'olina obutaddamu muntu bw'olina obutagamba musajja bigambo ki kale nsaba basobola okukikola bakikole sijja ate kubeeranga kwekyo buli kanaku nga mbeegayirira ensonga eyokusatu oba akabonero akokusatu koyinza okugamba muno ye ono atwalika mu maka oba ono tusobola okuwangaala naye omukazi asobola okulumirirwa kulumirirwa kutya ngaosobola omugamba nti wabula leero mpoya n'enjala ennuma nagamba nyinamu omutwalo ngaokuwa ebebi nga siye mukazi nga buli simu jakubira erina kyesaba nga ate kigenda wuwe nga buli kintu kyofuna kiba kirina kyekimuwa nga kigenda wuwe awo oli mu dayinema yamaanyi mukazi gwe bawasayo asobola okukunakuwalirako asobola okukulumirirwa asobola okubeera naawe nga nemba temulidde ye waali nekyo kiraba otya mu bigambo byemukola ki byemunyumya kuba kano akamwa ke kakuwa entegeera y'omuntu ne byagenda okukola kamwa kano kituufu ate mukazi ekikuli ku mutima kyetogera webale nnyo so kino kiraba otya mu mukazi yiyi gwe beera naye mukwane nga munyumya muweyo wiikis biri ojja kuba omanye nnyo omukazi oyo kuba mukazi bwemulaga nti omwagala ne bwaba alina kyaba agenda kikugamba tutagala nnyo twagala kyobola abakazi mukwagala nnyo okubaagala abasinga bava Uganda ne bagenda ebuwalabu nga bagenze kukyusa bulamu bwabwe ne batuukayo ebigendera ne babivaako ne baleka okusasulira omukwano ewaka kubanga akwata sente aziweereza omusajja bebi mpa sente nkole kino bebi mpa sente tukole kino nga si byeyagenderera luli mu ntandikwa akakana ngagamba Nalongo gambadde mpa sente zange takyakwata simu yange lwaki agikwata nga byabadde akwagala abifunye abakazi omukwano si sente omukwano ki omusajja okwagala tolina kusooka kumuwa byolina byonna wabula muwe peace of mind muwe endowooza ennungi fuuka wanjawulo eri omwami wo ng'asobola okuba ng'alina kyakwanaga akankuye Nalongo essimu ndaba agenda kuŋŋamba kitegeeza nti gwe omusalirawo wabula awulire naawe ku ndowooza yoba efaanagana gyakola ki
abamu bagamba osooka muloga okutuuka ku ekyo. No, waliwo omukazi nga teyeebuuzikako nga ye kenyini tasobola kwemaintaininga yadde emyezi egi, kati bakubuuze owabule muki naawe kimbuuli owabule muki era kuki naye yenyini tasobola kwemaintaininga tasobola kwebeezaawo. naye nga mbakubiriza abantu abanoonya abakyala mujje Mengo ku Muteesa wano, abawala abali eyo abanoonya abaami mujje Mengo ku Muteesa wano. Nyina okukakasa nga nwanisa gino emize simanyi mbw abasajja simanyi bisiyaga simanyi biki, nyina okukakasa nga muwasa nga mufomberwa. So akulumirirwa enjogera n'enneeyisa akasembayo kwabo obutonotono kwasagala tuwa ebingi nnyo bajja. Omukazi alina eddiini nga musabe mulungi nga byasaba si kifaananyi ng'akyolesa mu bantu wabula nga ne ku mutima akikulaga nga muli mwenna. Atali ku mutima onookiraba oti omuntu bw'obeera naye anti kugambye bali ku mutima byakola ki byayogera. Eddiini kikulu nnyo nomata oba musiraamu oba mukatuliki oba kikasita aba n'eddiini. anti omuntu yenna bw'aba nga alina kyatya mu bulamu kitegeeza aba nekyasobola okutya okukola. Naye mulimu bano abeebikkirira naye nga baaba tewali ddiini n'omusanga ajja tingolowooza muwe buwi budde munyumyemu ojja kutegeera nti bino byabisse si muntu. Bweka kumujajinga olw'okuba olaba mbu kati olaba kati singa Nalongo abantu inscribinga gye banscribingamu nandibadde mukazi mukulu nnyo nga nsiiba mu magomesi you know. Naye okutegeera si ngoye, okutegeera si nviiri mbu omuntu alina kusobola kusiba himani n'aginyenyamu so gisiba ku muntu omukazi. Osobola okwambaza gomesi omubiri omuvundu naye nga munda temuli kantu tebagamba omuyembe okunyirira ku ngulu. Eddiini kikulu nnyo n'okuwa omuntu obudde n'onyumya naye muntu ali nnyo obudde okumya n'abantu bemwagala kigenda bayamba obategeera. Mulimu bano onyumya naye naye ng'emboozi tejja like takuwa vibe. Kati ate omuwasiza ki bw'oba tagikuwadde nga tonnamufuna omulinze mutwala mu nnyumba yo mwaba akunyiriza mwaba akutugubalira atyo. Amaka gonna agafeirinze abantu abatanyumya waka abantu abatakkaanya nga buli mwe abali mu nnyumba egire nga buli mwe akola bibi. Nawagambye guno omusomo nange ndi mu kuyiga ndiga ebintu binnyo wano kubanga ngenze kyamu nga eddiini kintu kikulu nnyo. Ate kati bano abajja izekkamizeggo tanatuusa kukakasa nti oba gwayagala muleka agira abagoba mpaka lwanaafuna gwasigazaawo naye nga n'obulwadde ajjukira nti gye buli ate buluma bantu. Kale okwekuuma kikulu nnyo kyensinga obbajjukiza. Naye nga tulava ekyaliyo yiiye ate nze sigirina kubbaa wange anti guyinza okuba gwe oyinza okuba tuli wa mulembe guno wana bulu wano kukampasi buzungazunga omwana agamba nze Smith ndeka tulava tekyaliyo olw'okuba kulaba obadde ne Nalongo. Kitegeeza tulava kyotamunnyonnyodde olaba muno waba muyaaya atya ne bwaba mudiribada atya buli muntu alina okugwako mu mukwano ne gumutama butami nagamba ng'okoze eki ngukooye. Teri muntu mugezi ku mukwano taliiyo gukulipana buli muntu alina gwayagala kuba nti bali chance agenda okwagala omuntu nga yesigwa akola ki nga sigwayagala kuba abasinga baagala nnyo abantu bye bali okusinga omuntu oyo yaani. Kale saawa zino nina abasajja bangi abaagala mbeere mukyala waabwe naye nga bakwagala lwakuba bino byoli byoyogera. Nze bange yasobola okunjagala nga tategedde nti nsobola okuba nga nsobola okutegeera bwe nti kitegeera ng'ayagala nze Nalongo we lwatuba naye namugamba Nalongo kino nga kiganye n'omugamba kati kola bwoti tulabe oba kinaakola agenda olaba nga kikoze nagamba kiza mukazi wange asobola okunyambako mundowooza. Ffe tulina kuba abasajja ssente tulina bayambako mu kubakuuma nga balowooza bulungi butabayombesa nnyo. Ate akirala abakazi nakano kankayiseewo ogamba nagenda nenkola tubeere bulungi mu buwanga omukazi talina kukola labirira amaka. Omukazi alina kukola ayambeko obwo obutonotono obuliba bulemye ebba singa wabaawo obuzibu so si kukola olabirira amaka tulo gwe weewasa kati muva wano ogamba lenzi nagenda ebwalabu nkole ndabirira amaka ye ate ago maka bagayita batya wagenda okukola mubeeko bye muyambagana gwe n'omwami wo so si omukazi olabirira amaki ekyo kikyamu. Abaana bagamba muno omukwano gutaliimu kasente tegunyuma ng'ani akalina tebafuddeeyo oba mukazi oba musajja kuba ennaku zino n'abalenzi abamu bamanyi baagala bakazi balinamu kasente. Abo abaagala balinamu kasente sigenda bongerako kubanga balema mu bwongo kitegeeza baalemala olwekyo kye balowoozaako. N'ate n'abawala nabo balina endowooza nti omusajja atalinamu kasente era nabo balema tazunga olw'ensonga nti ye akkiriza nti yeeremeerwa ayagala aziina azimuwe naawe osobola ozikola n'ozigaba kyangu nnyo.
nawe zikole ki ozigabe kyotalina n'omulala asobola olemererwa okikuwa olaba gwakyagala tosobodde kyetuusaako saasira ono gwokisaba obusabi nga sina kikye omusaba nviiri gwe ogenda ozisiba naye gwe zikulemye okwekolerera ozisibe saasira ono agenda ozikuwa nga gwonyuma kitegeeza naye asobola olemererwa okuwa sente ezo naye ng'omukwano gusobola okubeera nga temuli mu kasente tegusobola olw'ensonga ne bw'oba ompisa okundeeti ng'ongulirayo kasooda wabula kitereezebwe nti sente ezaaki oba sente mmeka kitegeera oba bungi bwa sente ko teri muntu asobola kutambula mukubo nga talinamu kasente sotambula nga nnamu ebbiri zange era kitegeeza olinamu akasente ku levoyo kitegeedde era soda ajja kukwana kuwulire kasoda kaluki kalwasa agambireko ebigambo omukwano batunda mutunde abandi naku zino bagugula Nalongo saagala wefule nga atali mu Uganda ogwo si mukwano bagula bizibu si mukwano bagula bizibu gomanyi omuntu ayebakako ensi yonna ow'ebisiraani ow'omumwa omubi ow'ekikwalimo ow'ekikoligo ate omukwano guli ludda wanaawe endagaawo kasaba nga ze mpiseemu kiba kiwedde ekyoyoyo kyange kigenze ate olwoguba mukwano kitegeeza oba oguze kyoyoyo olwo yaŋŋamba muno abasajja tumanyi oba abakazi n'abakazi manyi okwesumaalika ku leve zitali zammwe Smith waki oba okwana omuwala avuga benzi omukazi taliiko kiraasi omukazi aliko kiraasi nga takwagadde naye omukazi abeera mu benzi n'akulaba gwe ng'ogidde wano ku booda n'agamba omulenzi oyo ng'alabika bulungi n'asaba mukama omukwano teri mukazi alina kiraasi ku musajja taliiyo taliiyo kimanyi bintu bino bigeranze bintiisa omukazi oyo takwagadde gwa mukwano ebadde bintiisa nnyo nga ndaba ne bw'omulaba ng'avuga benzi ng'olina kyogenda omugamba genda okigamba omuwala oyo asobola okuba omuwala oyo ng'anoonya muntu amwagala nga yamubula dda nga bonna abali eyo gyali babbamu be bakimanyi mwana wa mugagga tujja musobola tunaamufuga tuti nga gwazze olwaleero n'omugamba nti maama osobola okunkizikiza ne mbaako kyenkugamba mukwano nga gwe omuwonyeza abayaayi abamubbidde ebbanga olaba kyansi bwekwatirawo nga bujja oyita ku mikisa gy'ozunga ozungira bw'onoonya bano abeeno banaku banno ne munaku munna naye ali eri anoonya wa benzi sina nagaseka kale nga twagala okumaliriza ebigambo by'ogamba abatulaba n'abagoberezi baffe bayongere okuba nga naye bagoberera ku mikutu gy'egyenjawulo n'okujja ano bakusange bakuwagire Nalongo ali ku mikutu nga TikTok ng'akozesa Nalongo Kitone nampejja ku YouTube mugendeyo subscribing oluzungu lugaanyi akinjogeredde mugendeyo mukole ekyo kyagambye ndi ku mikutu mingi nnyo naye egisinga gye nsobola okwanguwa okukulabirako TikTok kuba ne bompeza message ku TikTok mbanja kugiraba njiwa nnyo obudde bwange bungi olw'ensonga nti abantu yenfudde ow'enjawulo eri abaki abalala abantu munkubidde nnyo amasimu Nalongo nnyina ebirabo byo Nalongo nkunoonya mu mitendera gyonna ebirabo byange mbeetiwa ne Mengo ku Muteesa wano mbeerawo buli lunaku ennaku zino nti ofiisi ekyali mpya kati njagala mbeerawo buli lunaku naye nga mbeerawo olw'emmande full olwokusatu n'olwomukaaga ezo ennaku mbeerawo olunaku lulamba nga ndi wano mulete abaana abawala abeetaaga okubuulirira abaagala okuyingira obufumbo gwalina boyfriend gwe weedeetinga nga wandyagadde mukwata otya ezo ensonga zensinga okutegeera ekizibu kyonna ekitawanya omukyalo okubeera happy makaage jangu wane Mengo ojja kuvaawo kiteredde kiwedde ebyo ebigambo byange sina nnyo bingi omuntu akola alabanga omuntu ali hambo naye nga otandise okwogera bagamba Nalongo kituufu alina ekitone ate mu bulamu bwange wabulijjo soogera mbeera nnyo nga nsirisi kale bwe tubadde mu program efe manyiddwa nga Amaloboozi ne Nalongo Kitone tujja kuba tumweyongeza ddala mu topics ezimugenda okuba nga munsindikira mbadde mumanya nnyo Smith Nalongo Smith ne ngamba ye bannange lwaki simunoonyaako kati munoonyezaako tugenda kuba tubeeranga naye nga tukubako toki mu nsonga ezimu ez'enjawulo n'agamba guno otenkana omwezi gwokuna tugenda kuba tuwogera ku bintu bikwatagana ku butonde bwammwe bibakulaakulanya bikyusa bulamu bwo so onona wooli gy'osinza okuba nga otulaba yenna yokakacca naye abawala bagambe bafumbirwe naye abawala mufumbirwe omuwala ow'ebbeeyi alina omusajja nze muka omusajja nga ndi wa bbeeyi ekyoka maintenance eba y'amaanyi abawala bangi bendaba eyo muze ndi wakabi nyina kino nyina kiri gwe muka omusajja omanyi obwakabi bwe ndiko wangi ate abavubuka bazungira ku baka abasajja simanyi kyabagamba kubanga nze nankwana yo baba ayimiriddewa ku ttaka ate baba ngamba ki
Ote tubadde olunaku olwaleero musibe bulungi mweraba mbagala nnyo mu subscribe eke.